love yono magoba. Lindako, Irene, if ababadde mu relationships tubadde tukola zirosi. Tukola losi. We kijjira n'owulira nti magoba gabera magoba ago. Omuntu nga yakubye busu n'akuweereza akayimba ng'omuntu oyo bannange ate ye amulaba mu magoba oyinza okufa. Amagoba gagira mu biti bingi. Mu laavu, mu bizinensi, kati nze nayimbye ku laavu. Ngate gwe kitadde waggulu otulese wali kyagadde wansi wali kyagadde wansi kweri otutegereze engeri y'okuwanamu abantu baffe omulabi wa Spark TV mikwano gyange muli mutya amanya n'eddoboozi Irene Kayemba ndi wano olunaku olwaleero okubannyonnyola okubeebaza oba njogere ntya okubeebaza mwebale kwagira music industry mwebale kutwagala wanje Kayemba Kayemba lyange yo lyange emanyago Irene Kayemba lya mwami eyampasa jali jali mutumireko Mwami Kayemba yona Jolie, I love you so much. Bless. Mumaze emyaka emeka naye? Nkutidde 2+. Olimba naawe? Ni ate nimbe nfune ki? Eka bankubira okulimba. Byonna obikola? Ofumba? Toyina ky'otasobola kukola mu bulamu kasobera ng'oli dedicated. Irene, mulina abaana bameka? Mu myaka gino 2? Ng'okikubye nnyo. Nina abaana 8. Olimba? Bankubira okulimba eka, bankubira emputtu, bankubira obutawuliriza. Baana 8 nofana bote? Tewaliwo magic naawe. Baana? Ffe batuzaalanga bameka? Batuzaalanga 10 edda abazaala 11, 15, 10 bameka? Beebo. Bannange bonna bonna obalabira still nosigala ng'oweereza bulungi nnyo ate si music yekka n'ebirala. Music eno wamuyingiramu ku myaka emeka? Music namuyingiramu mu 2018. 2018? Ozze obakubira obuyimba? Mpola bakiyita slow but sure, better country. We wanna see a better country, the one you believe and trust in. Nedda omanyi waliwo ebintu ebimu buli muntu yenna lwavaayo nayogera ekintu ekyo kyaba alabye olimu politics naye nze kye nalisuubidde waaligambye Irene no olimu okwagala okukyusa ku nsi tudde walungi okukyusa ku nsi tudde ki weewo birungi ki byofunye mu music yona bingi nnyo situdde naawe ompise leero lwaki lwa music wo nga bompise n'abalabe bampita nfunyemu emikwano nfunyemu okuganja bingi nnyo kiri kitya okola music ate ng'oli maama ate oli mukyala mufumbo? Bwe mbadde ntandika nkugambye nti ekintu kyonna ng'okyagala ne bwe bijja ebintu 10 nga byonna obyagala obicreatingira space so it's about programming yourself. Leero ndi wano naawe emisana mbadde nyina wendi ate navudde waka kitegeeza ewaka nakoze ebyewaka nembimaliriza kati ndi wano naawe nkola bya wano ate sigenda kukwata bya wano mbitwale eka ekitegeeza ebya wano ebyokuspark bigenda kukoma wano bwe ngenda ku stage bikoma ku stage bwe nzija wano bikoma wano bwe ngenda eka waliwo ebiteekebwa mama yankuza. Yes. Awunyendo kubuliza when postinze buli omu yaze mu inbox yange oyo muganda wa Bobi Wine ninga bannange Irene Kayemba nedda Milka muganda wa Bobi Wine kino nga gwokyogera ki buli lwe bakuintroducinga bakuteekako erinnya lya muganda wa Bobi Wine gwe singa abadde gwe wali olidde otya banga bannange nange nina Milka ndi Milka nina nange byeku nze I'm so proud of that. Yes, because at the end of the day tebakwogeddeko nti muganda wa Bobi Wine eyabbye embuzi bakwogeddeko muganda wa Bobi Wine Irene Kayemba eyakoze ABCD ate ne Bobi Wine byakola mu music industry byali birungi kyekyo lwaki mukyamwogerako ne leero singa byali bibi singa mwamuvaako dda mu music. So gwe tokinaamu buzibu bakurelate sikirinaamu buzibu wadde n'akamu nkyebaza ne Katonda. Wow, that's yes nice. Yes. Okay, today Irene what be a surprise
music industry n'ogamba nti kyebatakulangako ngenda kikola n'otutimbira oluyimba nga lulimu ennyimba 3 omulundi gumu tewatiddemu tetulina mu nsi muno kyetukola nga kipya tulaba ebintu ne tubikyusa bukyusa abantu bafulumya EP nga kuliko ennyimba 3 kuliko 6 kuliko meka so nze okuvaayo nengamba 3 in 1 it was just a twist of words oba okitegedde nti Irene 3 in 1 mulimu kumbayaya mulimu magoba mulimu magoba kubye sijja okitegedde ne mubeeramu ne all for you wesavinge ndiwozenna okitegedde wow eno idea wagijewa idea nyina management entwala so bagita Kibbs Music Revolution n'omwami gwe bayita Ray Pan omumanyi watabbo nnyo yavuddeeyo of course buli kintu kibeera n'entandikwa gwe watandikira wano olina we watandikira ne bakusportinga you're here now oliba bwalufulumizza ennyumba eyabadde emabega yatwogeza obwama ku TikTok netwogera buye ennyumba ya Bobi Wine ya Uganda ennyumba ya neighbor nyumba ya neighbor bankubira ate naawo nkutte nnyawo bankubira okulima ennyumba eyo ya neighbor ekikugi kakiri bwe twamusaba n'atukiriza ne tukola tulina ebifaananyi abo bye tulaba Kibbs Band ennyabo ojogerako ki Kibbs Band bandi erimu abaana benzaala abana 8 ennyabo omuwala gw'otalabyeko asembayo obuto oyo gwendaba mu kifaananyi waliwo ekifaananyi kibaddeko omuto yeyo Kibbs Band oyo ye muto yes then the rest mulimu azanya guitar bass guitar azanya piano abazanya drums yoyo asooka maaso awo so there we are Kibbs Band abaana bonna oyagala bakole music mu nsi muno tulina ebintu bikyuka luli wakolanga music oli muyaaye wakolanga music oli mubbi wakolanga music oyonoonese kati ebintu bikyuse we need to open up we need to style up nze omwana wazukka ku makya n'agenda ku ssomero n'akomawo olweggulo it is a must nayingira studio or rehearsal room it is a must nedda ewa neighbor ogenda kubanga akuba gita gita ziro za mirundi 2 awo waliwo bass gita ne rhythm gita oyo bamuyita Mukshin Kayemba ne wabeerawo omulala obona bwala bwange twali wa neighbor awo amagye ga bandi ba foot soldier ali ku piano bamuyita Monil Kayemba oyo Mosheni Kayemba ali 9 years Brian Kayemba bonna baagala music ewamwe mwenna mwasalawo mubeere oyo bamuyise Kabanda Timothy Center mu Kayemba gwe yagadde music industries toyinayo challenge yona ina gy'osanze music industry bw'ogenda mu kintu kyonna we bali awo si we wagenda okubeera myaka 10 wendi wano leero si we ngenda okubeera myaka 10 kitegeeza nyina bye sijja kusobola kutuukiriza naye ate nga bajja basobola obituukiriza kibayita legacy kati bw'okureatinga lukululo omukululo ate n'ekirala okwencouraginga other parents out there okumanya nti it is not bad to discover talent y'omwana tuve mu biri ebya music dance and drama bibi nedda birungi omwana kyayagala kyoba omugulumingiramu no ayinza okuba nga akyagala naye nga si kirungi n'omugaidinga nokinakyaringa yes nekiba ekirungi oyinza okuba nga kyayagala gwe ng'omuzadde tikirinamu interest naye kyenjagala omwana wange sikyalina okwagala omwana nga ayinza okuwagira omuyimbi omulala it is not a must nti ajja kuwagira mami
oba onfunye bulungi. Yes. Nkutegedde gwe ng'omuzadde Nze nganze nsaba bayige. Okay. Ekirala kye njagala okubuuza oluyimba luno 3-in-1 lwaki osalawo n'ogamba kukozesa abaana bo? Ekisokera ddala bwe tuba tukuba live shows be bazikuba. Okay. Awo tebali mu kumayiminga. Bali kuba bituufu. So kiri ekibuuzo kyo n'aligambye nti n'alibuuziza nti waliyagadde nkozesa abalala oba nkole n'abalala ng'ate abaana abakuba show nga Irene Kayemba ayimba weebali. Kale abakubi b'ebivuga katujje mu picture y'abaana abakubi b'ebivuga, so they had to okukola ekintu kye balina okukola. Wabasasula? Basasulwa bulungi. Kids band? Kids band. Eyina check ogisasula? Buuza manager. Manager bituufu. Naye wali. Wow, that is nice. Yes, he pays them very well. Wow. Music yono tuzze tulaba nti gwe family yo yonna ina mukola music ne mukola ne collabos. Naye mukola collabos mukola n'abantu balala. Tusuubireyo nti tulirabako family yonna wamu gwe Mickey Wine omukulu President Bobi Wine bonna mwena nga mukola collabo tukisuubireyo ko. Ekisokera ddala family yaffe si yonna. Nze nva mu family endowooza tetuli bangi nnyo tulinga 3 plus. Awo naye kati bw'obala abantu abali mu music industry fe abaliyo tuli 7. That means tuli batono nnyo ku family. Okay. Ontegedde bulungi. Then collabo buli kintu kiina obudde obutuufu. Okay. Buli woforcing ekintu okubeerawo tekivaamu ekyo kyewali agadde kubaawo. Collabo bwe liba etuuse obudde obutuufu bujja kujja. Irene atule wano nga yakubye ne His Excellence Bobi Wine oluyimba, nga yakubye ne Dax Vibes, nga yakubye ne Mickey Wine, yakubye ne Banjoman, nga yakubye ne Palaso, yakubye n'omulala. It's not all about us. Okay. It's about the music industry. Wow. So fe bafani bwe tuva tubateeka ku pressure tugamba nti bannaye mutuweyo ka collabo tubawuliremu nga bafani tubaagala nnyo era mwebale tuwagira naye twaliyagadde ekisinga ku ekyo kye mulowooza okukibawa. Eyo tuvudde mu music industry kanzireyo ku bibuuzo by'abakama baffe bwe twakupostize waliwo yangambye Milka omukyalo oyo weewaawo ayimba ebirala biki byakola? Irene Kayemba ekisokera ddala omulimu gwange omukulu ennyo ndi mukyala mufumbo. Olukyala mufumbo? Ndabirira omwami wange n'abaana bange n'abagenyi abajja ewaka ne ba relatives na buli muntu yenna. Ofukamira? Siibuuza nga nyimiridde. Oli mwana Muganda? Ndi mukyala Muganda eyakubizibwa omwami n'omukyala Abaganda. Sirinaamu buzibu bwonna mu mpisa mu bulombolombo bwa Buganda. N'empisa za Buganda sizirinamu wadde akatono nti zinkalubiriza. Mu ssomero wali otya? Nali musirise naye nga ndi a little bit silent burner ndowooza bwe naligambye. Silent burner baakolanga effujjo emabega eyo? Ye yali Irene Kayemba kati effujjo ekiri wakolako? Tujjukizeeyo. Awo tuveewo. Okay. Ekirala kye twagala omanya ssente ozijjawa? Gwe zizo zijjawa? Nze nkola. Nange nkola. Okola biki? Nkola bingi. Tumenyereko. Ekisookera ddala ndi mukyala muyimbi. Kyekimu tukimanyi ffenna. Ekyokubiri ama marketer by professional nkolera mu company bagita Kibs Marketing Agency. Okay. Ekyokusatu ndi mukyala hotelian. Okitegedde bulungi? Hotelian. Ina mu hotel nenkola Kakiri Gardens and Hotel. Wow. Masulita Road Kakiri. Wow. Invoice gisanga waawe. Tugenda jikuwa. Okay. Ndi mukyala mulimi. Olima n'okulima? Nnima. Wow. Yes. I believe buli wabera n'ebyo si music yekka. Era nkubiriza buli mukyala ali mu music obutayimirira ku music yekka. Kino kireeta ne kiri ne kireeta ate n'okola music. Ne music n'aleeta ate n'otwala abaana ku ssomero. Yes. Wasooka kukola mulimu ki? Omulimu gwe nasookera ddala okukola gwali gwa kye bayita road show presenter. Ebimotoka bye mulaba ku makubo ne kiyimirira awo ne bateekako music n'ayogera mpayo product emu eyammwe wano gye mba njogereramu. Eya wano tugambe Numida. Numida byeki? Bawola ssente. Oh, okay. Nga bw'onooyimira ku stage n'ogamba hello everyone ladies and gentlemen tubaleetedde
ani Numida bagenda kuwola ssente oyagala kutwala bana ku ssomero oyagala kukulaakulanya bizinesi yo oyagala kulima oyagala kwebyula bizinesi yonna ng'oyagala kwewola ssente Numida egenda bimaliriza Numida yes ngenda gikulaga wano ku simu yo kulinnya Numida so Numida kitegeeza nti nsobola gimarketinga okay nolaba so ebimotoka ebyo byetwalabanga ebyajjanga mu butali weebale nnyo kuwalinga kwe nalinga nga nzinalingala nkola biki byonna gwe mulimu gwange ogwasokera ddala nga nvudde campus nga nvudde ku campus but before that natunda ku butunda mu wino olimba ankeera ku makya nenkamula ebidomola byange ebi nengenda mu wino nembitunda nentunda akatogo nengenda campus nga bana bavuga emmotoka ne bazitwala campus ngaali mu kakondo bwe kati nze nga nyingirawo kubanga nali nakula n'abalenzi okusinga so nga nyingirawo mu tomboy so like I was so free but everyone was like Irene nga yambadde bino nti ebyo ebya Irene and that is it here I am okay waliwo ekibuuzo kyenyinza okuva wano nga kyesiyinza kuva wano nga sikubuuzizza wali onyeddeko enjaga naye bannange waginywako enjaga nali nginyweddeko nakati nginywa mu caayi era once in a while nteekako ko obukola bwange wali nenywa nenyenga nempa ente nenyenga nempa enkoko ng'eddagala teri atagikozesa nga si ddagala wali waddeko backup artist nali mbaddeko and it was my first time omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu be yangamba mwerekereke South Africa yalina a very big show nyimire mabega we naye nga bwangamba gwe semberako wano jangu wano Irene sembera wano namugana nge ntyayo ng'abazungu bajjudde abaddugavu bajjudde so it was amazing it was a great experience kyanyongera okugamba nti you can make it yali live show I love doing live shows okusinga because mpulira kyekijjayo ability yange okuyimbira abantu ne bategeera nti Irene muyimbi sigambye nti abakuba CD si bayimbi naye I feel it better than nga ndi ku CD naye ne ku CD era nnyimba naye otulaze nti famire yo amagye g'okola gatabo obulungi ali ku Spark TV oli ku 21 questions njagala okujikiza banaffe abateekamu ensimbi be banaffe abanumida bagamba goyina mukwano eyeetaaga ensimbi bano babimalanga bagenda kuwola ssente ezitaliko omusingo gwonna kyolina okukola genda mu simu yo genda mu Google Play Store downloading anumida app ojja kuba mukwano obafuna bulungi abeetaaze osobola bafunira 0800 ennamba eno togisasulira gwe kuba bukubi simu ojja kuba obafuna bulungi ate gwagala obaweza ku WhatsApp message osobola obaweza ku 0787 56 8903 yes 21 questions kwoli era nga tukyeyongera maaso ne mwana muwala Irene Kayemba abangi bampita mama lwaki bakuyita mama because I'm a mother of 8 yes I'm proud to be that abalenzi bameka abalenzi bali 7 omwala ogwo yasembayo tumutumiddeko mu ngeri y'enjawulo abayimbi abasinga bageze mu politics gwe walolowoozezaako politics nze noza ne wendi wano ndi politician lwaki because njogera ebyo byensuubira nti bisobola okukyusa ensi yange njogera ebyo byensuubira nti bisobola okukyusa Milka wano waatudde omugamba nti omanyi mudwairo temuli ddagala nakiwuliriza nakiyimbako I use music as one way to communicate yensonga lwaki wamma we baatutumanga mu budduuka bagambanga genda ng'oyimba sukaali kati ate n'otuuka n'oyogera omunnyo ne bakuba naye nze saakubako ku ekyo kyovula nekyempulira mu mutima nga kirina okukyuka nsobola okiyimbako kati mu abayimbi mulina kuyimba nokiyimbako tokoma na kuyimba kwokka osobola okwogera n'abantu yes baganda bo bonna abasinga bali mu politics naddala abayimbi kirina engeri gye kikosaamu musically tekiina n'akamu ate era nze kyemanyi mu bulamu bw'ensi eno wonna woobeera wabeerawo challenges ne bw'oba oyagala ekirungi mu nsi era omuntu yenna okukutunulira n'agamba olaba yawona kino
kitegeeza ajja sobola kino bw'oba wakiddukamu tewali muntu wagenda ku comparingira so I'm not seeing any challenge esobola kuŋŋamba nti Irene togenda maaso na music because muganda wa politician Irene va mu bufumbo because muganda wa politician I'm not seeing such things. Wow. Kati bwe tolina kyotidde ekijja mu maaso awo tekiriyo kiyinza kuntiisa kiki. Okay. Tusuubire ki mu kampyo eya music kids cab management? Kids ebirungi bikyajja. Okay. Mu nsi muno buli weweeri mitinga era wookoma nze mmanyi the sky is the limit. The sky is the limit. Bana tusuubira obamu okuba nga bayirimba oba banaaba ku instruments abasinga bonna bayimba ate nga bwe baplayinga instrument bafulumiza ennyimba tebannaba osana interview nga family yonna etuddeawo ne tusooka ne tubakolako Irene and family. It's Kids Band. Kids Band. Yes, however much bana bange it's Kids Band. Okay. Omulungi ali ku Spark TV akadde kaffe kagenderera njagala okusaba mukyala Irene Kayemba mama abeeko katulekera omulabi wa Spark TV. Okay, mikwano gyange abalabi ba Spark TV mwebale nnyo kutwagala mwebale nnyo tuwagira mbasaba mikwano gyange kankayiseewo nga 29 banange mbasaba tugende ku Hotel Africana tuwagire Dax Vibes. Wow. Mukulu wange Dax Vibes mukulu wange kubanga bwayimirira abeera eri ate nze mbeera wano so tusaba bambi mujje mumwagire n'ekirala mbasaba mumpagire with my new project which is 3-in-1 erimu kumbayaya magoba all for you. I love you, God bless you, bye bye. 21 questions between Abdul Nakorayo tugenda kubaga tusukawo mubeere bulungi, bye bye.